Asira kanturekede kyatulese olwaliro wobonaga amasola ba video inspections nga bulijjo era nga kubizo sigaza ffe bulambalamba nate aturekedde ka cinema kagenda okubeera kasuffe nnyo kamala nga bagamba LD entertainment kutusizako cinema tuolekedde ka cinema kali horrific tuolekedde ntiisa mukutandika waliwo kabaka yagamba Elena nkimanyi olwali luyinza okulabikira nga olunaku olw'ekizikiza mu bulamu bwo kubanga ogenda tandika obulamu obujja era nga nkimanyi nti omisinga nnyoko naye newakubadde taliiwo njagala okimanye nti akwagala okukamala ekyo osobola ogezaako kitegeera si bwe kiri kuono bwe kiri taata baabo nze ngenda kubeerangawo kati bwe bituuse era ngenda kubeerangawo sigenda kuvaawo kululwo osuubiza taata yaddamu kimu nsuubiza kuba yakakimayo ne bamusekula eggaali tuwadde ebbali kirina waliwo footage gwe bakulaga ow'enjawulo wabula mu footage waliwo abantu abagenda maaso n'okwogera waliwo bannamateeka mpozi ng'ogasseko ne bannamawulire okusyako ekyo kyakitandise okugwawo mu katundu nga bagamba nti abantu bangi abaali babula nga tebalinaako mayitire we bituuse kati abantu batandise ogenda maaso n'okwekyanga kati nga tuvuddeyo mu kaseera ke kamu waliwo kabaka gwe bakulaga yambadde engeri y'akakokoro akutte mu jjolo kasinaba bakayise collection gambye video inspections nga bulijjo kabaka bwati bwafaanana wabula mu kitundu waali ayinawo ebintu bingi nnyo ebyenjawulo tugeze ng'ebyewalula ebiwuka biyenje mpozi gwe gasyeko n'ebirala abantu bwe bati okusya ku ki kyabaakola mu kuŋŋaanya ebintu nga bino mu bufunze babayita ba entomologist kegendo bannamawulire bagenda maaso n'okwogera bagamba nti abantu babula wabula tebamanyi wa gye balaga munnamateeka yavaayo n'agamba nti we bituuse tugenda kukola kyonna ekyetaagisa tugezeeko okuyiga tumanye kuba kati abantu abasukka mu basatu babuze batandise edde okukola ekiyitibwa manhunt oba omuyigo nga bagamba Sam McCord bonna mu sinema kuno kwonna kwanjula ne bagamba Stephen Pozi gwegasseko ne Christopher Todd gwegasseko n'ayitibwa Josh ekisinga okwasa ennaku nti talina baaboola yenna atwala abantu bano atwala okuviira ddala ku muntu omukulu paka ng'ogasseko n'abaana abato kati bagamba nti akaseera akayise emabega waliwo eyatwaliddwa ayitibwa Akin O'Brien ye musajja abadde mubbi munyaguluzi mukazi we agamba nti woba omuyina mami ngenda kusaba musajja watu mutakomewo waliwo gwe basembeyo okutwala naye nga mubbi manyikiddwa ku kitundu mubbi ayitibwa Akin O'Brien kabaka ng'amala osibako bulungi nnyo akakokolo lwodi yasuubiza abantu n'abagamba nti omusajja ono tugenda kumukwata bwe tunaaba tumukutte then tumuleete eri obwenkanya twavaayo kwe kudda erudda waliwo nakyala alina buno bwe bateeka mu matu ebisa ebisinga singa oba olina obuzibu n'okulira okutu munaye sigala asobola kwata kuba okujja eyo naye tofaayo nja kufuna engeri gyesobola ogezaako kikutereereza oyogera nani naawe va ku ssimu osyegeddeko n'obutereevu mugambe tagenda asobola kujjamu sika lwansonga agenda kukola kikeerezi njagala kimanye nti nkwagala okukamala bali basuubiza nga balina osisika n'akawungezi k'olwaliro naye lwoli akubye essimu naga tagenda asobola kujjayo lwansonga alina byagenda osooka omaliriza genda kubeera ku mulimu paka kikeerezi nakyala bali wano essimu neddamu nevuga Messi ogamba ki okola kikono ndi mu kusoma bitabo Brian asazizaamu yamugamba kirungi bw'aba akusazizaamu jangu kutwala ekkabaga kyebika kankwate bukwasi kubo ngende nebake lwaki tofuluma n'ojjawo ekkaanya mu ddinisa omusabi yajja yalingiseeko mu ddinisa alabi genda okujja bwati okwekkaanya nga sibona ali mu lujja yatuuse edda mugaba bakwate kubagende bombiriri kale ngenda kukira wansi mu dakika nga 5 kekino yakwate kuba kyava ajja erudda ajja agezeko sibula kitaawe yali asumagiridde mu ntebe awo
Kyabafuna bino biduve cover namubikako bulungi nnyo ndala wekanye bwatyo namusibula bambi lengera kwati kubagezeeko okweyongerayo. Niulowooza nafunye essaati entuufu. Ebiseera bisinga tekibeera ku ssaati, abakazi tebafa nnyo ku ssaati wabula engeri gy'oba ogyambaddemu si bituufu, sewo buli diteereka ebalibwa naddala ng'ogenda kuba omukazi amanda. Lekera okumpita kya piiri. Bw'obanga ogenda osisinkana omukazi totambula kumusinkana mugamba nti gyebaleko kibanga ekitegeeza tuyagala kwebaka naye, wabula bw'omutuukako mugambe kimu nti uyambadde engatta ensufu, kyengezaako okugamba nti funa ka confidence. Kati alina bulazo ayitibwa Joshi, kati tekyebika Joshi amatira kannakyala kano naye awulira akatya Katonda abadde amuwa ku magezi nti bw'obanga okwana omukyala tomulumba nga mugamba nti gyebaleko, kwegamba kiba kiragirawo nti oyagala mukuba manda mweggala. Gutuuka laga confidence mutunuli omugazi bugato bwa kabimaani, ekyo kiba kimala. Ebisigato jatandika mpola mpola kati bakwateko ne bajja erudda. Ye kafo kikondeseemu kano naawe kyensobola okugamba nti kano akafo ssebo kirabu yaako oyingirayo nga password ogimanyi, bw'oba togimanyi tomala gagendayo. Mulese mu kirabu naye ssebo ya password bagere okuzza amaaso okwekanya Katonda watu password gyogere wulira. Nevermore. Lwoli kyavanyika kalimoti nasobola obbagulirako erudda, then kati awo kibeera gye muli okwatikuba okuyingira munda naye nga kigambibwa mu ssebo kirabu ya mulembe era yakabi munda bagenda okwatekuba okuyingirayo munda okwekanya. Ayaya nga kyakutte dakati abaana bali mu koona nguliko laba tabu. Uno ye DJ w'olwaleero mukazi watu yawulira essanyu mu butuufu abadde alobeddeka seyawasi tewamulete bakoone enguli kaleme kubeera kanga alobye ne basooka bakonna dasi. Laba ekiri wano noli musaatu alina gwafuuziza, Joshi alina gwafuuziza. Katonda wange yakanje efudde badaaye gera okwekati nice shoes nga tonga nsufu zoyina kiri kyasibadde bakimugamba nga kyakulabirako nti omuntu omusikana mugambe nice shoes bega for example nice shoes naye nga totegeezezza mu ngatto nsufu nasookako nguliko yeriga ya digito kiragenda okwatikuba okuzza amaaso waliwo ekyamala eviri ku mutwe alina olundi gwe yakubako amaaso ng'afaanana boyfriend we kugira bw'ati nga mubutuufu boyfriend we yagamba tufudde bannange Katonda wano abasajja balingedde gasya ku mbaavu yangambye agenda kukola kikereki ali ena ali mu kunywegera misege ono yagamba kweri osekula gwe nje kuweereza kano up in the hair era bwatu nakwatikuba najja nga asyalinkiriza kwe kutema. Wabula mu kirabu waggulu ku mataala waliwo kabaka yali yeesa kyakakookolo ono gwe twatandise naye mu foto gye yatandise sinema ayimiridde waggulu ku bitaala kyonna kyakola mukama yamanyi. Mukazi wali yawuliranga ne dasa mutami ekyabasooka yeetooloola yajja asembera mpola mpola kagendo Messi amunoonya mukwano gwe ayitibwa Messi yabula ne kyamugamba kyakola yadduka buddusi ng'awulira answadde kuba boyfriend wabadde amwesiga Kamala ng'era akimanyi mwesimbu gy'ali kati yabaako gy'ayingira naye waliwo waabuuse wabaddewo engeri y'akaguwa kati yatuuka ebbali olw'ennaku n'awulira nga yenna ayagala kaaba kati maaso ge waliwo engeri y'ekisanduuke kimyufu kiri awo maaso ge geno
kisemberanga kikona iye kisanduke nakwate kuba kikwateko sokoleke Katonda watu wafutukayo lodi yamusika busisira mugamba kirira wansi ni wafutukayo ngeri yakashari wabula bwe kakuba munda wako kalinga akatambulia ku mechanism emu yenjawo kegashe kufanda ino wansi waliwe yakatuga kalika ngeri yoruuzi ninga ketula mukira bwawo ketula kirabu yonna engeri je kapasuse kaina che kashako bweswe lisandiko kaba mukaba ino wali ebisongola nkuyege ebyatandika otamba ezigizegala nezenyweza kabaka nakwate kubo kuvayo okwekanya ebinaka biddo bitandise okusembera wabula bisongola nkuyege onagenda okwekanya bwati Katonda tufudde bannange bikibiri kyokka bijja ku speed etekanika bano bali mu dashi nebisoka biwala katabani muvayo vayo gwe nawe Yesu Kristo fudde nebisoka biwala katabani ono bimutaja akagaru wa ne DJ ne bimutwalira mukabaka alaba ayambadde akakokolo waggulu gyayimiridde otekeddwa okunyawa ebituuse ngina kusaba onyambi ono mukazi watu asobeddwa lodi afuutuse mu kisanduuke yena avulubanya omusaayi awoza nyamba bano bonna abali mu kirabu kigenda okuba ng'ekisirika nga kye kibakoze oli yasituka n'atawanyika laba kezi nnono omusajja wattu yafuna akanaka kwe kujagezeko okwesumulula muveeyo ono aba agenda twafubutukayo mu gy'onasooka abasekula Katonda wattu kiki ekigenda mu maaso nakyala asobeddwa yeebuza ekigenda mu maaso takitegeera abantu bali mu kutawanyika era enzigi nezeggala lwodi nanyika ne wano ne weggala kakane babafundija wakati awo waliwo we bakwatidde mu kakeegi ekinaka ne kitandika okukakana ekinaka ne kiyoka kitandika okukaka ino kibanyiga ne kisoka kika bakanda kona unagenda kujosikana Messi ngekinaka sebo kibanyiga ngokaseko n'abalala nze nawe banaye kiki kigenda mu maaso yenunya wayinza okugirayo se yawe ninga tewali ekintu kibanyiga bunyizi yamutulira mu nnaku ey'ekitalo kabaka yeesumuludde wabula okusya ku bwafaanana ye kabaka yabadde ayogerwako abadde yakasembayo twalibwa ayitibwa Aken Brian oba O'Brien uno yakanda kuyita Messi ekintu sebo kyanyiga abantu ne kibafotora ne batukesya ne bakamukanga omujusi ne bakamukanga omubisi aya lwadi yeesumuludde kirwadire ekitulu ya nakyala mukazi watu n'amanya giwunye kati no yalina otawanyika ne kigulawo kageeti kwe kusembera kabaka yajjako bino mukazi watu abajja n'asooka atomera gimayiti ono ensingo bagisyaje wabula ali mukulajjana n'akutukirawo n'afuka mayiti ono aba akyayita gyatutawanyike kume kabaka ofa kyamwetika bwetisi ono yagamba gulabika osyaga kyaba afunawo mayiti awemu yafuna kakyatu kajoshi ayitamu nako paka ebweru budde wansi n'ayitawo paka erudda ayaya nakyago batadde mu kabokisi kati ne bamugaliramu mukono kubadde kumenyese musaatu n'agujja engulu kirwadi kyajja kwe kusooka ne kimwekkaanya yakitululira wabula asobodde osimatuka yayitibwa Aken O'Brien oyogola asebo zubi mubbi avuddeyo
mikono gy'ekisajja naye okusiizira ebintu bino lwe byatandika okuva lwe byatandika n'okusya ku bantu abazze batwalibwa ng'ogasseko n'abo abattibwa Akini yeeke yakasimatuka muyisawo paka ebbali mu ddwaliro gera okubanga azza amaaso bw'atyo okwekkaanya baasooka ne bamukubirawo akayiso sooka omukube morphine alina scratches ku mukono kinotifying ekirabika yeyazeetaddeko ne basooka bamuzza omukono gwadde kumenyesa owaye kakkana wansi obadde ki kakkana tetwaga wejjanga kyanga ki kakkana naye baba bali awo bofisi abajja juyira ono omunyaguluzi polisi yamusyako obusaka kapingu oyo mugenda mujjanjabira kapingu tetulina kyakukola polisi eyo ebadde mwetaaga yaddawo buzi wabula ng'ali ebbali yatandika okuddamu okufuna okulabikirwa okusyako ebyo ekisajja kye byamukola ekisajja ssebo kyamutunganga kyamusekulanga ne kimugjamu amanyi ne kimulumya magalo ku mabeere ne kimuteekangako ebiwuka ne bimuluma musajja wattu genda okudda engulu ng'asiikana nakyala ono ye girlfriend we kuba mukazi we nabadde ndowooza oba osanga sigenda kuddamu kulaba anti munaye toli wa mukisa era nkomyewo nateera kiki ekyakutuusyeko katonda wange obadde tuteekeddwa kundeetera bimuli mukyala namugaa kisotegeeza ebimuli si byange kuliko engeri yakabalwa kono kaletetula ani yabiwandiise kuliko for collection. Get well soon. Can't wait to meet the family. Kankusabira osuuke. Sibola kulinda kusika na family. What's wrong? Kiki gena maaso naawe. Kiki ekituuseewo. Yamugamba omanyi. You gotta go to your mom's. Ngina kusaba okwateko ogende wa mama wo. Gende wa nnyoko. Where you going? Genda. Pack a bag. Kwate ensawo yo kwate buli kimu kyonna ekyogende. Nkusabisa bitawanyika. Wulidde. Ye kasira alengedde akabankalu wako n'amanya. Bino si birungi. Gwe situka. Have a good night. Sula bulungi. Loli abaali wano. Oli bamujje ku shift. Mulala yabadde ateekeddwa okudda ku waliwo eyajja. Sokoleke. Ogamba ki Sebakini? Everything I know. Mbulidde polisi buli kimu kyonna kyemanyi kono nze siri musirikale. Oli biki? Ze bitibwa Lukyero. Kyabasaba oli ajje waakajje. Kiki ate ky'okola? Kakana. I'm working for a man whose daughter's gone missing. Nkolera omusajja muwala we yabuze. Bwati bwe yabadde afana wamulabyeko. N'asaba ekifaananyi yeekaanye. Gero okuza amaaso bamugambe muwala bwati bwe yabadde afaanana. Yeah. Namulabyeko ono. She alive? Akyali mulamu? Last time I saw her. Simanyi. Did he take her? Yamututte. If you didn't find a body, then Bwe mba temusobodde sikana mayite kiba kitegeeza mufu. Elena, Oba siki ng'akyali mulamu. I've got 48 hours. Yamugamba ayitibwa Elena. Nyina essaawa 48. I think you have a pretty good idea where that man might. Alisi gwe yasimatuse okuva mikono gy'ekigwagwa. you're gonna find this guy when the cops can't. Kati gwe kyekikuletera okulowooza nti onoosobola okufuna omusajja ono ng'abasirikale balemeddwa. We're gonna find him. Oludde nategese dda ttiimu eneetegefu ogezaako yiga omusajja ono. Ffe tetugenda mukwata wabula tugenda kumutta. What's the plan? Pulaani yeri etya gye mwagala oba gye mwategese. Elena's being. Bw'aveeyo n'akuba essimu yakubira loodi n'amugamba nti tufunye omwami akkiriza agenda tutwala. What this man deserves is beyond the law. Agenda tutwala tugezeeko okunoonya Elena kyava mubuuza ate polisi. Kono polisi yebiteekamu amateeka wabula ono omusajja okusa ku kyakoze She'll be home. takyagwana kuvunaanwa. Kwegamba ekyokumuvunaana kisusse kati kisukkawo. Kuki kyateekeddwa ofuna? Aya. Lwadi gwe bakubidde essimu gwe twatandise naye mu ntandikwa ya sinema. Kirabika Nakyagoba tutte kekana ke yalinako mu ggaali. Baliko bafuna engeri y'akabenje kawalake. Lodi amugambye nti ngenda kukakomyawo kama mbaya ni mbaya. Bategese dda ttiimu. Lodi ayitibwa Mr. Peters. Alina ssente eziteekanika nga bw'okiwulira. I got you.
mukasi yakunga bakafuna akabenje rodio yayitwa Lukero yajja nasobola kata asoka jja mu motoka wabula kali kagenda kwata omuliro wekafunya n'obuzibu amatu okutoka mu ne kufuna obuzibu ne kaba nga tekakyawulira bulungi era kashamu ngeri yakazindalo kigino nga kali mu kiboksi katandika okubuuza bana wali waawo okwekanya mukatuli waliwo gwe balesire bateeke bali ku ngeri yakastretcha bamusibye engegere kirwali ne kiyoka kijja ne kifuna empiso nene eringa kino egikuba ente musyatu akanda kulajjana ne basoka muugumulo oguyiso bino byonna nakyabirabira munda yekanyiza wano mu katuli gamba tufudde ekigenda maaso takitegeera wakati yabe kashitegedde obulamu bwe buli mu matiga lwali teyakoma ku ekyo kyokka yamusaasebo n'amugjamu olulimi bwamaliriza n'abaako kyamuteekako kiringa kifwasha ate yakoma ku ekyo n'amukubamu staples kifwasha kisobole okukwatira ku feesi ye nama n'amusindika n'amugjawo n'amwongerayo nakye yagamba tufudde bannange kale yakimanya alina kuyiya bukubiriyo kakasi ati afubutuka okuva mu kisyanduke mwe bamuta kirodi kyamulingiza bwekyo bwe kifaanana bwekyo bwe kiraba bwekimalisa ne kikwata ekubo kyeyongereyo And this man, Arkin O'Brien, is our best chance to bring her home alive. Kekeno Rodi yali amaze okutuuza ttiimu nga bwe yagambye yakuŋŋanyiza abasajja ba specialist baasuubira abasobola okukola omulimu guno bwe bagenda okuyiga ekigwagwa kino abagamba najjala ayitwa Elena yabula masekati g'ekiro era ng'omuntu agenda otuyamba ku kino ye Rodi ayitwa Arkin O'Brien. We do the rest. Gwe kye tukusaba kiri ekintu kimu tutwaleyo ffe bisigadde obitulekere kati ogenda tubulira aha yabagamba ngenda babuli okutandikira ddala kwegamba olugojje lwatandikira ku saidi yange kisajja kyamusikana ne kimufuŋŋana ne kimugunda ne kimuteeka mu gusanduuke ogumyufu. I cut my forearm every time I got to 100. Yagamba nti neesalanga wano akakubu lwe natuukanga ku 10. When we turned right or left, I made distinct cuts. Buli lwe nakwata bwe lwe twawetanga ne tudda ku kkono oba ddyo Pull it every. nga nsalawo. Don't on the engine through the yellows. Follow my instructions. I'll take you. Saagala mugezeeko okukola nsobi mugobere instructions zange njasobola ogezaako batwalayo. Okay. You better be prepared. Kati ye already engeri gye kyamuvuga nga kimukutte ye yatandika okubalanga 1, 2 paka ku 10. Kati bwe baawetanga ng'asazaawo nti awo tuwese tuzze ku kkono buli bwe baawetanga ne badda ku kkono ng'era asala mbw awo tuwese tuzze ku ddyo. bwatyo yasobola ogezaako mumanya endagiriro yaakyo yabaga abayimirire mugezo kamala ayitibwa Arkin O'Brien munyaguluzi talina omukazi wajje bamusibidde munda yakwatikuba abeeko engeri gy'asobola okuyiiya yasooka n'afuna akaleega ke n'akajjako buli kimu. This hotel has been abandoned for years. Kino kihootero kirabika ng'ekibadde kisuuliddwawo okumala emyaka kono kituufu kyo kibadde kisuuliddwawo okumala emyaka. You're the expert. You can get us in there. Kati gwe ssebo gwe kakensa mu kusumulula kufuru za banno olowooza onoosobola otuyingiza. bwe batyo ne bajja kakana sebo kakufuru akapasudde nakyala sebo naye mukujjukujju afunye engeri gy'abikula ekisanduuke kati ali bweru waakyo
bisigalide kuyiya kutawanyika ninga agenda kukola atya. Hello? Waliwo ssebo ali mu kiboksi ayogera. Hello? Boksi biwerako. Agenda okugulawo bwatufudde bannaye. Oli mayiti. Kati aba agenda ku lujja n'awulira akomawo. N'amanya ogugwagwa gulabika gwe gukomyewo nateera. Bwe gutyo ne gugulawo oluggi kwe kujja. Aya. Agenda okuzza amaaso okwekanyanga ekibokisi kibokisi kye kikalu. Manya waliwo ekitali kituufu wano. Ayina ebigiraasi mwatereka ebinanka ebiwukawuka. Gambye abantu bwe bati mu bufunze mu lusayansi abakuŋŋanya ebintu kika kino bayitibwa ba entomologist. Kabaka Ssebo akikitanya oluggi. Kati bwasiikana ng'ekisanduka ekigule n'amanya kana kyakatawanyisi naye kabika tekannafuluma wano. Kati amanya abakazi batya nnyo ebinanka nga bino n'asooka abimuteera wabula ono yagumye kubanga kimanyi wakolera ensobi obulamu bwe busiraani. Yasiikira busiikizi mu kifo kimu bali olwakwata ku luggi kadde ne kavuga n'akwata ekkubo n'afuluma. Nakyabwedda yeegumiza. Ngenda basaamu egendeese nga muyingirayo munda eyo. Nze sigenda eyo nedda Ssebo gwagenda otukulemberamu. Kiki kyoyogerako naawe? Teweekyanga. Diiru gye tukyaliko Ssebo Akin. Twagala otukulemberamu tugezeseko osisinkana Elena. Gwe muntu yekka gwe mmanyi eyasimatuse okuva mu mannyo g'ekigwagwa ekyo. Kati we bitusookera tukulemberamu tugenda ffena gwe tokigamba bega. Yagamba baddayi. N'akwata ekkubo n'ayingira. Njagala muggala enzigi. Gwedda ku leediyo. Lyamulese wali eri. Kirwadde Ssebo ekifo kyakyo kyakitegeka. Bwe kitukeba ensooka kijja ku alamu. Luggi luliko kufulu mudidi. Mukazi we kabi bimusobedde. Kati kigenda okujja ebbali kirina kamonita. Okay. Kiregedde waliwo abayigidde. Kigamba weesirikire. Bali mu kuzunga Kati nina kyajali mukazi wattu. Yalengera akananka wano. N'amanya watekwa kubawo engeri y'omuwaatwa. Kabaka n'asooka assaako akakokolo ke. Asizzaako akakokolo awo kiba kitegeeza agenda ku kaazi. Genda ku mulimu. Nakyawana asobodde okuggulawo. Ashegedde waliwo engeri y'ekkubo. Oba osanga asobola okuyitawo n'aggukiramu erudda. Bano bajja. Why? No way, man. Put that gun in my head. No fucking way. I'm not going. Bamugamba akwate kubagero yabagamba omusaka n'osyaga emuntu mugite sigenda njega sina kisi. Ani gwe musidika eyo. Please give me something to protect. Alisi mumpe ekintu kyesobola okwetaacha nakyo. Nisikumala kasindika. Yamusimba kapeni Katonda watu. Are you kidding me? Usaga. Neda sisaga. Twende. Aya. Musao kyava kubayo katocha. Ono yudedo. Aisye ludda. Wano sio waliwo magujja. Yagamba tufudde. Gujja zimubogolede. Laba empisi egiri wano. Ekisajja kiringa kisajjoni.
Owai. Mukazi watu ajasalinkiriza. Oliba mwambalide yasikadde ku mulyango. Yasikadde ku mulyango kisajja kimwambalide. Ne basoka batika. Kifumitono. Musada watu yakanda kurwana na kyamufumitwa kichwa. Kimufumise kichwa. Gasia kumbavu. Nuwali abalala abaliyo. Bebamu ku bantu bakisibira ono yakikuba bullet. Bebamu ku bantu bakisibira. What the fuck was that? Kibadde kyekyo. Are you okay? Oli okay? Hey. His tongue's been chewed off. His pupils are completely blown out. Yamugamba okusisa ku ngeri gy'alabikamu. Out of his mind. Emunye zennyini zirabika bulala. Jackson, Mom. Olulimi kiwe. Says he turns them into his dogs. Ebiseera ebisinga abatunya bw'atyo bw'ogaana okukkiriza n'akufula kwegamba nakola byonna byeyagadde n'akufula nga maguja ye. Or what's left of him. There's enough drugs here to turn anyone into an animal. Sirabika alina drugs nnyingi ez'amaanyi ezisobola okufuula omuntu yenna ekintu ky'aba ayagadde eky'ettabbu. What is this? Kikifo ki kino bannaye? Mayiti bitundutundu bya mayiti bye biri wano. Kakyakola. Okay, listen up. Banaye muwulirize. One. Baba bakyali awo. Sebo kiguddewo. Kiraba ekiteeka eno kibatunya olukinyasirwa kuno kibafuula ebimpenejjo. Kibafuula ebikulekule. Kiribagenda ofeeyo nga balinga nsoro. Bakanda bakuba bullet. Nga kategawulira. Kusekula ku byasinga wa. Kuba boy. Bano kisise bula omuntu ekyuka kikakana. Bamufunzijja nno. Yakifumita peni mu kichwa. Nvaako. Bullet yafutse bullet. Tudde manju. Tudde mabeka. Asaka kudda mabeka. Ebinanka bifutse binanka. Wa. Katonda wake. Yesu Kristo. Bamasina tebibafukidde ekirala. Yesu Kristo gwe. Masina yekyanzi. Gwe sebo. Kakana. I'm not getting any signal down here. Wano sifuna signal boy. De bagala kuyita backup. The police will be all over this place any second. We're in a concrete tomb, 10 feet underground in a part of the city rats won't even shit on. No. Yagamba oli abadagamba nti obosyaga polisi egenda kujja essaawa yonna kono omusiraaji. Tuli wansi mu kinanka kiringa ntaana. Mu kifo ekimu ekitamanyikidde okugaba abantu kye bava nako teri ayinza kifaako. Kadi musuubira di polisi okujja. Tugende tunoonye nakyala gyali. Bamasinale kati webituuse banayinza okwesika. Ensonga efuukidde ddala ejjike. Who's out there? Ani oyo? Please, let me out. Bambi bw'oba oli awo nnyamba ofulumye. Ssebe lijjagukidde mukazi wa Treleina asikanyeyo omuntu omulala ali mu kibokisi. Mugamba amuyamba amufulumye. Quiet, okay? Okay. Ngenda kusumulula ofulume naye kyagala okubekerere nti kali. Watakuba ng'amuggulira. Kino wali bulijjo ssebo kirabika kye kiryawo abantu. Abasinga ssebo kibatta. Abala ne kibeetika ne kibatwala. Kibateeka eno mu bibokisi. Kitandika obbasalaasya nga bwe kyagala. Kibakolerako experiments yaki ez'ekigwagwa. Uno yavaayo. Who are you? N'amubuuza gwani. Get out. Ofulumya otya? Let you out. Simanyi yakulese n'ofuluma. Neefulumiza nzeka. Kano nako kali kwogerwako kwabo abaabula. Kali kava mu family emu ey'enjawulo. I'm Elena. Nze bitibwa Elena. Abby. Nze bitibwa Abby. Kayitibwa ka Abby. Do you know Ah, around here? omanyi engeri gyesobola ofulumamu wano kono sijja kulimba. No. Kisingako ne tusigala wano kono nedda. Out of here, okay? Nze ngenda kakasambu tuva wano. Owulira? Jantutawanyike. Jatugende.
bano baba dedo wabula kujja basikala ebintu bingi ebibewunyisa basikana obusanduki nga kiyaga ati waliwo yafulumyemu ne bayitaawo katonda wange yimirira awo sebo toseguka awoja kimu bambi bambi munyambe tosembera bamusajja ekifuba bamusajja ensingo awoja munyambe bamusajja ensingo ne bamala ne bamugatta afa bulumi katonda wange yagamba sobodde gezaako kubanga mbusimanya ayigira mu collection emabega yaliko kojja nesooka ebaluka mukubaluka ekifo kijjudde emitego nebamufumisa ebisongola-nkuyege bimuyisemu ng'ali awo ala akini yagamba nze kanzije akini sebo yatawanyise bamasina ne bagwawo akini alazeewa akini sebo yayiseemu tajja kubirinda ala bamasina ne wasigaddewo basatu akini sebo alina gyatuukidde masanyaze gali mu kwekyanga gamyasamyansa nojaze kali agenda okuzza amaaso okulaba bw'ati nawulira engeri y'enswagiro iye kyokka obuzibu tosobola kulaba bulungi lwasonga kabalubu kali mu kwekyanga naye gwolaba ono mubbi mugaji mubbi kondo kirwali kimuvudde manju kali yawulira enswagiro okuzza amaaso bwe kimulumba n'aweta kigenza okujja n'atawanyika oba ayiseewa naye ng'awese You don't want to go in there. sikiwati wandiyagadde okwatikwa okuyingira munda eyo kikyotegeeza onagera okuzza amaaso sebo wano waliwo akawuzi ekifo kijjudde emitego enya akawuzi ako Thanks. nakyo yakagamba weebali Yeah. ndowooza tusigale nga tugendako nobutereevu He likes me, you know. okimanyi nti omwami oyo anjagala What do you mean? kiki kyotegeeza mbu akwagala kamaikrofoni kono nekekyangamu kagude mu frequency ekiki You have a hearing aid. You're not strong enough. olina obuzibu n'amatu towulira bulungi Win. olina akananka akakuyambako okuwulira kati gwe dambutuufu tugayasima tukatutyafu embiriri Everybody's gonna hear you. nviira gwogenda kunzisa ne kamokyolwe nviira kuma ekirwadde kizze ala kaliko ne kasika wansi ye n'atawanyika kawuzi yabuka kabuuki n'atemera wano yingidde munda oli kyamukubako limu kalina gyafa tena kyagyalaze kalisebo kageja kuba mulanga kakana kamponkyeza oluyi kamugambye gwe olina n'obuzibu obuwulira da mutuufu ogenda kuntaasa otya tuve mu kifo kino genda kunzisiza bwereere kirwadi kyajja kimuyigga kyabasooka yeebuuza kyagenda okukola kigenda otuuka ebbali nga taliiwo kituusewo taliiwo alina ssebo we yeekutte neyenyweza bwe kiwulira akutte ku luggi waliwo akutte ku luggi nakya n'asooka yeesikamu bwe yeesikamu ali nekiwulira enswagiro waggulu kuddaayo amaaso badde aguyita mu nnyolo sebo bataddewo mu jjolo gwereka naawe kyava
abasooka gulawo waneno n'alingizayo wansi waliyo mayiti. Bamasinale babano akini seba ababuzeeko aina walide kavalide yejweja alingiriza wano walengerera yenywejeja oliwo akwata ku luggi n'asooka lunyweza noli agera odukwatako nga teweggula. Ekisiika okuleeta obuzibu ogufa ogunene okamala okakana aguddeyo wansi eno bitundutundu by'amayiti byebiriyo mikono n'obudomola bw'amafuta nawuli ekyesikira ku lujegere waliwo ssebo olwedde ekiriyo katonda wattu yaddamu ate n'awalampa buto yavuddeyo komyewo waggulu kasaati kawunya amafuta webituuse kati buli omu kwetaasa kutawanyika buli omu ayagala kwetaasa kutawanyika kufuluma ava mu kifo kino bomasire tebagala fuluma nga tebafunye Elena muwala w'omugagga luli ayitibwa Peters. Keriyeje yekanya muku bintu ebiri wano. Mukazi wattu agukidde eno bwagezaako kwekubako lunabbubi akazirayo tekavuddeeyo kalina kwe kagudde wabula ke kagudde gye gino emitego egikuba enjiri mitego egisekula enjiri egisekula mbogo kakalina alina kweta bwangu yakasika ne gukuba wawawa namana akazaako kimuyamba nti ebiseera bisinga kamanyo sika ennyo nawulira eri nga wali ebikwaya nakozesa amagezi okuyita ku mitego gino jaji weta jepena gita saidisi nino malo osirwana ogwako mugumu gwokka bwe guti wejjusa ekyakuzaaza yasobola okuyitamu ludi atudde ekifo nga mulimu ebintu bingi kwigayo byewuunyisa ebyenjawulo nga si kyokka mulimu n'obuwanga obulaga nti bwa bintu ebyaliwo edda ebintu ebyenjawulo ebyaliwo kwiga byandibadde mu museum ebintu nga bino swesi wano Kale Road abantu baddaddira ebitundutundu byabwe nagezako biteka mu format eyobuwanga bwayina wano ono yezira wali luggi nga waliwo n'akatulika ekisumuluzo ayiko omuzanyisa ajja gw'ebiwero kati ate eno waliyo omukyala mukazi wattu mulamu ati munaye enyamba nkwegayidde enyamba lodi yamukutte n'amukuba emisumaali kubya emisumaali n'amuteeka ku kisenge awo kati baba bali awo ne bawulira nga kabaka akomyewo musawo kye yalina okukola kulya kanvaali ati bambi wandiisonye alisinonta kyasooka mwekanya kimukwatako kigambye nti wandiisonye bambi nonta
kyamusabusaza ensingo kyoto kinyumiza gasiya kimusaza ensingo mukazi watu bambi kima omusala ensingo ne kimubika ne kimulekaawo kwe kukyuka kyonna ekikiriko mukama yamanyi ninga kyebika kinyumirwa nnyo okutta abantu kyatandika okumba nga kidda muli yafuna akasumaali naggulawo mukazi watu yonene Leina awuliyo ebikwaya nga nebiraga ng'empewo biwika ng'empewo yatuka butuusi n'awalampa kujja asooka alingiza eyalabi kati agenda okwekkaanya nga lw'ekisuli obwedde ekireeta empewo y'obwedde akiwulira kukana akajindalo kakabeera mu kutu banaye mujje mu nnyambe eryema nga lyo bamashikini ole eddoboozi terituukayo owoza mujje mu nnyambe ono omusaatu yuno n'akafu ke yatuukamu kyava asitwa amaaso mu bbanga najja akwate wano lindako bano bamufuuza sebo bakuba ku mutwe yuno tumukuta akini kati gwe sebo akini nagambye n'omusiru singa twamusaza obulenge kati nno yeebase wansi asobola okulaba ekiri waggulu ogusajja agulengera bo bafukamidde batunudde wansi ne gusooka gutekayo eddobo dda wansi gwe tutukoga ayagala bagamba oli bamusise eno bamulobye nekikirira wansi agenda kwagala okisekula buleti nekisika nakyala kumuloba kananka nekisindika kiina obwangu Yesu Kristo nekifuna serubwatula nekisala kamba weso ekidda waggulu wabula nakya ye bamututte ono agenda okudda wansi nga mayiti kusekula ekyasikata kyoke nekitawanyika wabula nakya bamututte nakyala omukuba masinale bamututte kujja bamuyige wajja bamututte ayingidde mu nda eyo mukazi wa swali wanaawogana kimu nnyambe banaye mu nnyambe He's picking us off one by one. If you want to live, you've got to stop listening to me. guno ogusajja gutandise otujjawo omukomo gutukijja nnyo omukomo bw'oba oyagala osima tukakekasi otandika okuwuliza ki kye mbagambye You haven't found her by now. She's probably dead. I have been watching over her. yagamba sigenda kukwata kuba okuva wano nga sifunye Leina anti bw'oba tonnaba kulaba mayiti ekiba kitegeeza bw'oba tonnabamulaba kiba kitegeeza nti mufu Lodi yagamba nti omwana omulabidde kuva buto sigenda mulekawo You gotta get me out of here. ngenda basaba naye munzije wano kanono kadduse paka erudda nekye yabadde akayiiso kajja wano kagenze kuba mulanga kuleeta gusajja erateeka egasise kuba no kabagamba nti banaye munzije wano tuyitewa mujje mbalage That way. tuddeeyo Are you sure? okakase eyo gye tudda boyi nkakase eyo gye tudda boyi mugende mukazi watu yuno wanene No. No. It's not Elena. It's Paz. bawulira akuba omulanga nti ati weyayinza okubeera eyinako ono nedda kirodi kira we kimutadde okola ki He's trying to lure us away from Elena. You're just gonna let Paz die? kyengenda okola ngenda sooka kunoonyera eyinako ono nedda Objective, can't you hear that? ogenda muleka tomuwulira Fuck. ni musiru
Nasoka mufunie ekyokweta asya nakyo. Nono kimusaji. Ono mukazi ono yawulidde emiranga. Najja nga asembera mpola. Baba akayingirayo oluggi ne lweggala. Stay with her. Gwe sigala n'ono. Stay with her. Musigala awo nze kanzije. Ngene ndabe. Kulya sound mu nyambe. Bale musoke mu nyambe. Rujeri agamye nti ayinogeza ko Tashelina lwansonga kanako akakuzi kumbi yakakuziza. Babu. Katulagera okuzza amaaso tulabwa ati omuwala. Ne lodi okwekanya obulungi. Nga waliwo kyalengedde kyabatula mu ndabirwamu. Okutula mu ndabirwamu lindako. Okuzza wansi nga kiraga nti waliwo engeri yakatuli kibasegeze saidi eri. Waliyo engeri y'omulyango wali endabirwamu. Kyokka muvaamu engeri yakawuzi. Nekajja wano mu kakuubo. Unawuli eddoboozi amunoonya. Kyamala enviri ku mutwe ng'aliwo mayi ku kazindaalo. Waliwo ssebo sipiika. Ono ye gye baamutadde mukazi wattu baamutadde magirita. Ekisejje kyamukuta ekimuteeka magirita. Ono okwekkaanya obulungi nga waya zino zirina eri gye ziraga. Zivaako emwemu ono baamuteze microphone. Eddoboozi liyita mpaka eno wansi. Yamugamba gwe Lukero vaayo eyo gasiya. Lukero vaayo. Ebisajja eno bataddeyo kojja. Nakudduka misinde. Ninga budowe bwonna obusinga wano buliko kojja. Kyebuzibwa simatuka. Ona kyamusajja eyo. Lodi yajja dduka misinde. Buddole obusinga wano bwonna buliko kojja. Gwe vaayo. Vaayo. Lodi. Musatu yaleeta nkyagi paka erudda. Aya. Nawe. Tuddeeyo. Tugende bannaye tugende. Elena. Ono amugye mu jirita. Bano basobola okugukira wano. Katonda wattu. Kujja musumululi. Elena. Lukero bannange. Olyoke Elena. Lukero sobola kikkiriza kino. Kawuli essanyu omulengerako. Baddewo nnyo ku lwako. N'esaayo waako. Kiryoke tugenda fubu tukatuve wano. Ono wajjira. Kiragenda okuzza amaaso oyo temwani mulese oyo mukazi mupangulu kufu. You're safe. Oli seefu. Wano woli nange togenda funa buzibu. Kati tugende. I think I know where I am. Tugende. Gwe tambula. How many shots you got left? Oyina ebyasi bimeka mu mundu. Kigaze ebyasi bibiri. Kanengera kusaba mpembo ashe. You're on the 3rd floor. I'm leading us out the way we came in. We won't make it with those. Data gwe. Tetujja sobola kukkirira paka wansi. It's time for you to trust me. Kikasiro tandika okuneesiga. Bw'obuyaga tusimatuke. Wuliza ku kyegamba gwempe mundu eyo. I wanted you dead. I wouldn't have saved your ass back there. Oze singa nabadde nkwagala ofendi chantas ya katofaaliko. Wandese gwe nodduka. Nze nga wandeseewo. There was nothing I can do. Nobadde sina kye nnyinza kukola. Nothing I can do. Amazima nabadde sina kye nnyinza kukolera nakyala. Give me the fucking. Wabula kati nkusampa serwatula eyo. Mpe mundu. Mulimu ebyasi bibiri. Wabula yala basobola obikozesa ne bafuna ekyamakulu. Yasooka nakuba mu masikinyi ekyasi. Onawulidde bullet. Did you just shoot somebody? Okubya omuntu. Fire attracts attention. Anti bw'okuba ekyasi it attracts attention. Man, Naye ate bw'okuba omuntu bayita poliisi. Kyabaze kituufu. Agambye bw'okuba obukubi ekyasi mu bbanga. Abantu beekanga bwekazi ti bullet avuze. Naye bw'okuba omuntu ekyasi nga balala we bali badduka kuyita poliisi. Nti waliwo akubye munne ekyasi ali awo. Kati ye kyabaze kuleeta poliisi mu kifo kino kati poliisi yajja. Unagenda okuzza amaaso ku bumonita bwe nga poliisi ejje kati. Engeri y'okufuna ate attention ya poliisi olina bakuba mu kyasi awo baleeta SWAT. Bagamba ono yayi katatya na poliisi.
era yabakuba katonda watu kati awo bo bayina baba bagamba embwa eri munda eyo ekuba ebyasola bekuba ne baofisa mulete swati kati tulabe rodi wanafuluma yeno yamanya webituze kati byononeke embwa lubusuddemu. Not draw attention to ourselves and wait for them to raid the joint. Sounds simple enough. Kati bwe kabulya boogera sebo ne kajjawo kufuna. Did you just do? Kakoze eki. Ulaba? Uyu omusajja njagala. Ulaba kye nabagambye. Nabagambye ogw'omusege mupangulu kufute gukubye kerere. Ne gusooka gukuba kerere. Katiya ku mbavu ku. Bwe katalantuka kalinya misumali. Mu kuwoga ne kitu ne kika. Kyakasekula. Ekitu kyakasekula nga kirimu ebisongola kuyege. Paka washi. Bone bamanya lukuzi. Kabaka nagulawo. Aina maguja. Kutene nene. Nasoka sindika maguja zibafata. Nalyoka akwata n'embwasi. Gwe vayi. Rodi yesayo balemekuba muto. Maguja baba sindikidde. Uli maguja yagifumita. Maso kuluma ku kisemiti ky'omukono. Rodi yakuba ebyasi emundu netukesya nekalira. Nalyoka alumba wabula kati yajjudde dda kifo kye bakiresheko polisi n'asooka abakanakyala n'amutwala abasenakyala amututte bano basituka kwe kuzza amaaso eri Lukyero Lukyero omukudde mabega yakutte emisumaali kyokka ate gye emisumaali gina omutego gwe gikwatagana nagwo Kalika abi kwe kagwiriddeko eddalu. Kati nono yembeera yemu gyerimu yabaga mugende. Gulumba sebo kujjako kichwa. Abagambye bagende. Nkusaba kwate kuba genda ofuna Elena. Go! Mugende. Go now! Mugende shaawe no yenyini. Go now! Mufubutuke mugende. Mugende kati mugende mufune Elena. Ndabikaze siri wa kusimatuka. Wabula segede nga komanda ino kuyiya. Nga bwe nagambye bano sebo balese SWAT gwe omuntu ali akuba ebyasi tatya na polisi. Balese SWAT. Bali backup sebo gye basobodde okuleeta. Nakyo abamusibidde waneno. Kwe kwangu abajje bamusumulule. Baba bakatuka bwe batisebe ekisajja kyabadde kibasula mu katego ne kibasyako keegi kibataddeko keegi bwekyo ne kijja mwe munfukidde dike gwe kigwagwa gwe kisirusiru gwe kiki kyokola gwe boyi kina wali amapipa kuliko flammable onzijukira gwe Tandise okisookoza okikyokoza akiprovokinga kwegamba kijjemu obusungu. I'd love to fucking have a piece of it. Come on, man! I'll fucking eat your heart! I'll tear it out of your fucking throat! Come on! Gwengenda kuyuza genda kwe. What kind of pussy are you? Bina byogedde siganye. Oli puse. Oli kigwagwa oli kisirusiru. What are you doing? Come and get me! You go me do it! You kill me! You come in here and do it! You come in here! No! Kyasooka ne kikoleeza waggulu. Tufulume. Banaye tufune engeri gye tufulumamu wano. Tufuna akambo kisike omunyolo gusike. Omunyolo guganyi.
bwagira bwati atakambe tekagwa wansi akambe sebo kagudde wansi isajja kiri eno kiri mu kumasyayo kapetulo kambokyebo kyanje makalirire tufudo manje tugenda okola lodi yasoka naye abana yetulina ova wano yasoka natuli omukono gwo gwamenyesa okuliko ekisemiti semiti nakikoona ate okola kigwe akino najjako kino kati nayitawo manyi bakondo baba n'obujogoli najja ayisemu omukono kati kino ekitundu ekigenzeeyo yamugamba omukono gwange guno olwedde gwabadde gumenyesebwa kati awo kati njagala oddemu ogumenye nga kino ekitundu ekikwata kifulumye ddamu mugumenye mulinda ki menya omukono nagumenya wow katota watu akafuko nasibo kikakumyeko enaali banaye musoke mwogereko n'aba fire department kati omukono bwe bagumenya kana akabadde kalemesa yayisaawo bulungi bano bagamba kweri bano bagamba kweri najja jjeko akanyolo kakanaguddewo tugende leka mbeka engeri gyenguzaawo ono naguza tugende banaye muve mukujja emikono gyatugende n'abako wagusibira kati tugende kirwadi seba akafo kikamasizza ako kona kyagala kweka bukakafu kyagala kweka evidence kwata omugwa okkirire wansi eyo temukola ensobi erisebo gye kibadde kibalese wagenda okubaluka nga bolwedde bavuddeyo dda nga bavuddeyo dda bali side seno tugende kati tuyite wano tugende Oh my God. Yesu Kristo fudde bannange ono aba akyalobye kine kimufumita kikuba nakyala eŋŋumbi alina omukono gumu govaayo yitawo weddo neesonga nakya naye kimukanyuka paka erudda n'asooka kakkana ono kimugjeewo anti obweddo neetaaga olina byoyogera ngo neesunga onkyokooza waliwo yakanyuga ekitundutundu ky'omutwe gw'embwa waliwo akanyuza ekicwa y'embwa lwadi kiri ekirobo tekyamukuti yataddeyo maguja ngeno okuza amaaso ng'omukuba lenzi be mufu kuba masinalebe nakyasebo kyamugyewo n'afuna mujolo kati gwe sebo twatike nibajja baatike kimwokyeza mujolo nekaba nekimufumita kirina obwangu kiri stede kimuyisaako nikisala ono kyekimukola kimulusala atati lwakuno kyagala muyisaamu kireeta ku nsingo yakisala gasiya wabula bwajja ku luno kyamufunza kimufunziza nekifumita munda mu lubuto nedda bannayo lukero bwe kimufumita mu lubuto nekiyuza kisoka kimuyuza katonda wano no yakifumita eri ekifo kikutte alengerebweru poliisi nakigunda muyaya kikutteko omubbi bwesebo nasoka kikuba mbwagwe nekimufumita oluba
kisika kuba mutwe banaye mututashi aba fire department baguse bugusi bakatuka abantu bali munda banaye omuyaa kiri bubi kitawo toduka terera bakuwana terera kube kabada nekesetula gwenja kwagala yangu wano kumbavu yangu wewe terera ntunulira tunulira gwe kisirusiro gwe yakwate kubona akikanyuka paka wansheni wali maiti wabula waliyo obudomola bwa petulola lwedde bwayika n'okuyika yabaddeyoko kimanyi waliyo petulola kyekyamugisizamu ne shati ngewunya petulola n'asooka akoleeza ye kennyini n'engoye zikyaliko petulola n'asindika katonda watte kalyosebo kakutte ine ekifo kitandise okwata enaali kyonna banaye mutugulire mugulewo lodi akwate kuba okuvaayo ati yangwa tutawanyike yangwa akini jalaga akini jalaga musajja watu bambi ayinza obutayita muliro gwe yatunula n'asooka za amaaso mabega nga talina gyayita nazza amaaso maaso nga talina gyayita n'amanya kati asiranye era bwatu yakakkana bukakkanyi wansi ku maviivi ge n'amanya ke kase okusaba esaala ezisembayo bano batuuse ku luggi bagenda duggula wabula akini yalabika tagenda fuluma wano mukazi watu bambi yatunula nisigamba nti basobola okuyita muliro oludda oli omukono gumuluma n'omuluma bambi yatula kyava yiya kabaka ali stak magezi gamuwedde mukazi watu yafuna ogutalimbwa nga gwokya n'okwokya yakuba bino ebigirasi birimu amazzi ono n'alyoka dde engulu asobodde sekula ebigirasi biba bizikiza omuliro abajja asobola okwati kuba okuyitawo bambi tekamulekeredde era bwe katone kajja nga akakoona mulimu se obusikewotoni bw'ebintu ebyali ebyenjawulo ebyaliwo mu biseera ebyedda jantugende bwe katone kamufuna omukono ne bajja basobola okugezaako okweyongerayo byewasigadde wakwata akaliro naye atalisa bafunye we bayinza okuyita n'ab'oluggi nabo kakana nga balusudde balukutudde wabula ekibadde munda eyo nkoko bayana naye ngaebisinga byonna kati bikutta akaliro biweddewo baparamedics basobola bakolako mwangu no bamugatte amatama baali bagayuza muzeeyi bwe yawulira tumwala watasiddwa musaatu bambi mulema bwe yajja asika ne kawala ke era katuke bali ne kamusimba akafumito yazza amaaso eri omusajja amutasiriza omwana bamasirale bonna bafudde baweddewo kumanya nga lodi abadde wa bulabi Chief, coroner staged the bodies at the south end of the parking lot. We're waiting for the body cams. lweki yakola kyava jjanga asembera ludda waliwo ebibokisi bokisi abantu babaddemu abadde abateeka kwaliko ekibokisi ekyali kisembayo kyali kinyokamu n'omukka kati agenda okuzza amaaso okwekanya bw'ati feesi ekisajja sibo kyajjeeko akakookolo ne kitawanyika ekisajja tekyafudde kyebika kyajjidde oba mu kibokisi ninga kyatolose yagamba tufudde
Gusajja ngenda kujjawo essaawa zino. Tukyagenda maaso ne sinema. Mu kaseera kano nga wayise ebbanga twadde ebbali. Waliwo Kabaka yakwata ekkubo okujja. Era bw'atyo n'azzaawo oluggi. Kasolengera ebinaakanaaka ng'ebyo. Omanya. Yasooka n'atula mu mabankaluwa ge. Malizo gatulamu n'agateeka pembeni. Najja n'asooka syako enguliko. Kujalijeri gy'amadaala. Bagambye olwayo tugenda kulaba kayitibwa flight kafuluma nkya mu digital. Flight Denzel Washington. Zaffe za bulijjo muzimanyi. Kali aba agenda waggulu n'awuliranga omuziki bagwongeza. Ani ayongeza enguliko yange? Olwo Sseba ayongeza ka volume. Kyamwaliriza okudda nnyini maka. Kujanga kiri amadaala n'asooka ajjayo mu jjolo. Baabo. Kutambuza amaaso awo. N'asooka ajjako enguliko. Ani oyo? Era ng'ofudde kwekyanjagaza ki? Owaayi. Gwe ssebo yenna nnumbaganye. Ebiwuka ebyo byonna byali biraga nti oli mukuŋŋaanya. Tuli mayuzi 2. Tuli mu radius ya mayuzi 2 okuva twasembayo siikana. Negezezaako kebera. Entomology si bonna bonna abali registered 14. Goli wa 12. Kizaawo yali addukanya museum. Nikyebika yakuyisa bubi. Kibula yayinanga ebintu ebyedda mu kizimbe eri gye baali. Kati gwe ssebo njagala okyuke. Sibadde akiwondera agambye nti mu kitundu yagenze okukebera nga waliyo ba entomologist 14 abali registered. Kati ono wa 12 ajje bonna abayitamu. Yasinzira ku bijja ebyali mu kifo kyabyo ebiwuka ngo gasseko n'ebisigadde n'amanya ki kyekiri. Kati yazza anoonyereza ku ekyo. Gwe ssebo sigenda kutta. Ngenda kakasamba ofiiringa buli kimu kyonna kye wankola. Then oluvannyuma ndyoke nkutte n'akisekula kiteeka mu ssanduuke. Tereera gasiya. Tereera ku mbaavu. Essanduuke n'agiggala ebinaddirira. Tusisikane mu kwekubibikana bakafulumi bakayise the collection. Vijja Jones Productions nga bulijjo era ko bizosigaza fu bulambalamba. Buterevu. Ne Kabaka n'asembera okkaggala. Mukama baakumire. Mweraba. Nalaba akaddamu sigala ng'otudde. He didn't let me out. I got out. Any idea